Wenyimiridde y'ensalo ya Uganda ne Rwanda ey'e Katuna essaawa ziri 6 ez'ekiro. Zino nno za byafaayo kubanga luno lwe lunaku Rwanda lyawandiika netegeeza nga bw'ejja okubeera ng'eggulawo ensalo eyo emaze kyenkana emyaka 3 nga nzigale, ng'era oluvannyuma lwa leero kisuubirwa okubanga abantu bajja kuba nga bakkirizibwa okusala okuva ku njuyi zombi. Abantu naddala Bannayuganda baali baagala nnyo okukozesa ekkubo lino ery'e Katuna kubanga bagamba lyakumpi, naddala abo abatwala ebyamaguzi lyakumpi okutuuka e Rwanda, so ng'era libanguyira engeri gye liri nti lyo lya mwasanjala. Ab'ekitongole ekikola enguudo ekya UNRA babadde bakola obuteddiza nga batereeza ebitundu by'oluguudo luno ebyali byayonooneka, abantu batuuka okulukozesa wamaggwe nga tebakaluubirizibwa. Abavunaanyizibwa ku byamaguzi ku njuyi zombi okuli Uganda ne Rwanda babadde bulindaala nga balindirira okukola kw'abo ababa bazze, wabula bakanze kulindanga buteerere okutuuka ku ssaawa nga 12 ez'okumakya motoka ya Uganda eneetissi y'ebyamaguzi esoose bwegobya okuva mu ggwanga lya Rwanda. Enkiziddwa butereevu neeyita mu mitendera gy'okukebera obuzito bwayo n'ebirala, bwetyo ne yeesogga Uganda. Kyokka waliwo Bannayuganda abaakedde n'engugu zaabwe nga babadde baagala okwesogga eggwanga lya Rwanda, wabula ne bagaanibwa ab'ebyokwerinda. Ekizibu kye tulina ssaawa zino, munnaffe bamukkiriza kuyingira naye ffe Abannayuganda batugaanye. Bakkiriza Abanyarwanda kuyingira n'endangamuntu z'Abanyarwanda n'ab'ebiroole. Naye nze mbadde ngenda Kigali ate twasanyuse n'okulinnya wano ku butaka. Obadde tolinnyako naye kati tuli mu ssanyu wadde bibeerewo ki, nayagadde ngende Kigali kati tukuumye bye banaajamu, bwe batukkiriza tugende, bwe batubakkiriza tugendera ku mateeka kubanga tuyita ku mateeka. Oluvannyuma abakulu okuva e Uganda omubadde abavunaanyizibwa ku bantu abafuluma n'abayingira eggwanga abakola ku byamaguzi ebiyingira n'okufuluma eggwanga basazeewo okugenda ku ludda lwa Rwanda boogerezeganye ne bakulu bannaabwe mu kafuba akakulungudde kyenkana essaawa nnamba. Oluvannyuma lw'ekiseera Bannayuganda bakkiriziddwa ne bayingira ng'era tulese bali mu bifo ewakeberebwa oba nga tebalina nawookera wa COVID-19. Abakulu okuva ku ludda lwa Uganda oluvannyuma bakomyewo ne batutegeeza ng'abo abakola eby'enkizo gamba ng'okusaabaza ebyamaguzi be bokka bakkirizibwa okuyingira e Rwanda mu kiseera kino, mpozi n'abatuuze mu mawanga gombi abaagala okudda okwaboobwe. Enkizo ebyamaguzi n'ababiriko ababigenderako, abatuuze ab'amawanga gombi nabo bayitawo, naye okutambula okutalinaaniisa ensho okwe amawanga gombi gagenda kuteekako emitendera omu abantu anaayitira okugenda mu mawanga ago. Abalala omuli n'abalambuzi bategeezeddwa okugira nga balindako okutuusa nga bakulu ku njuyi zombi bongedde okutuula babeeko bye bongera okukkiriziganyako. Abalambuzi ab'okwegyalabya mulindirireko bajja kubabuulira bwe kinaatambula. Kyokka ssentebe wa disitulikiti y'Ekisolo Bazimaana agamba si kya bwenkanya okugamba nti ensalo nzigule so nga abantu ba bulijjo tebakkirizibwa kufuluma na kuyingira nga bwe gwali. Kiba kya busosoze nnyo kulaba nti abasobola kulinnya ennyonyi bo bajja kwambuka ng'abantu, naye ffe aba bulijjo ffe abamufuna mpola abakumita ku mupaka mbutugira tulindako. So nze nsaba abaagala tulindeko bakole mangu. Waliwo emmotoka ebadde n'ennamba puleeti z'e Rwanda evudde e Uganda nekkirizibwa okuyingira Rwanda, so nga waliwo ne Bannayuganda abavudde e Rwanda ne bakkirizibwa okudda kuno. Emmanuel Ayinebyonaango ne mwogezi wa minisitule y'ebyobulamu agamba nti bo beetegefu okukebera COVID-19 eri abayingira n'abafuluma. Kyoma kati ekiriwo kisobola okwekebeza sample ziwera 9, ate waliwo ekirala kye bagenda okuleeta ku lunaku lwa leero okusobozesa okwongera ku samples. Okuva ensalo y'eggulire Uganda ebadde eriko ennongosereza z'ekola mu kutereeza ekifo ewayingirirwamu n'okukebera ebyamaguzi ku ludda lwayo olw'ensalo. Kyokka ensalo etuuse kuggulwa kyenkana nga wayise emyaka 3 naye ng'emirimu gibadde teginnaggwa nga n'emmotoka z'ebyamaguzi bwe zinaayitawo zijja kusangira ddala okusoomoozebwa naddala ng'enkuba etonnye.
contract y'abano abantu abakola eggwako nga gwa kusatu basigaziza oluguudo lwokka. Nze ndowooza bali mu budde. By March they will have finished this road. Rwanda yaggala ensalo yayo ey'e Katuna mu mwaka gwa 2019 era n'egaana n'Abanyarwanda okusala okudda e Uganda ku bigambibwa nti abantu baabwe bwe bajja e Uganda bakwatibwa ne batulugunyizibwa. Mu ngeri y'emu ne Uganda yali erangira Rwanda okugibega era okuvoola ensalo ya Rwanda eno ebadde enzigale eri bannayuganda okutuusa jjuuzi aduumira amagye g'okuttaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yasisinkana omukulembeze wa Rwanda Paul Kagame era Rwanda neesuubiza okuggulawo ensalo nate olwaleero nga 3 January 2022. Tusiibye wano ku nsalo ya Uganda ne Rwanda ey'e Katuna naye ng'era boolaba tewannabaawo bbugumu ng'emmotoka ekyali emu ey'akasala yokka so nga ate era n'abantu bajja omu babiri. Ekirindiriddwa kwe kulaba ddi enjuyi za gavumenti zombi lwe zinaatuula zigonjoole oba olyawo obumulumulu obukyabulayo olwo emirimu ebyobusuubuzi n'ebyentambula biddemu okutojjera ku nsalo eno. John Cliff Wamala, NTV wano e Katuna.